tinga 18 omwezi guno gwe tumalako Bank of Uganda bonds ndoza mwazi na bareti yes. nga batulaga nti batuwa rate ennene batusanyuse naye ng'ekyo kitegeeza ki oliwa akwewolako bw'agamba nti nja kusasula kinene kitegeeza akwetaaga nnyo okusinga gwe bw'omwetaaga kiraga nti actually financially oba mu byensimbi ng'eggwanga tuli mu buzibu kubanga ekyo kiyamba gwe abateekamu ssente kuba ogenda kufunamu naye ate ekyennyamiza nti bwe tugendera ku ntambula gye tulimu ey'okusolooza ensimbi n'ate n'ey'okwewola nga kyetwewola kye kinene okusinga kuze tufuna ekizibu ekirimu nti n'oyo gwe weewolako oyinza okulemererwa musasula kati kajja kuba katyabaga abantu abaguze bonzi zaabwe okuba nga tebasobola zijjamu kye bazisuubiramu ekintu ekyali kituuseekoko mu nsi muno mu Africa ne baba nga bannansi baafiirwa ssente zaabwe mu kintu bwe kityo so nze nina obweraliikirivu kubanga omuntu ab'ebyenfuna batugamba nti gezaako nnyo okulaba nga kyosaasaanya kiri wansi nnyo ku kyofuna naye ate mu Uganda bw'otunulira bajeti yaffe kyetusaasaanya kinene nnyo kubisaamu ng'emirundi 2 ku kyetufuna kati ekitegeeza nti ng'eggwanga ebyenfuna byaffe tuli ku buzibu.